tutandike ne Jose Chameleone, I think. Wabirabye? He has been sanctioned kale byabbawa aside. Nice. You know that time when they say mbu so lokera nga kwegamba buli kimu is not on your side, and those ayimbira Chameleone gyali. And ebyo nasi bipya ebyo kuba abantu left si bipya, nebyo kugira emmotoka ye nabyo si bipya, but he's been, you know, called upon. Bamukubiji sanction cha 137 million. Ekiri kyonna ekiri mu motoka eyo kyesitamanyi. Emotoka nga bagyesibyeko nnyo kiki? Because emotoka already bagiina. Ukitegera ku offices zaabwe baali bagikwata. So baba bagikwata. Emotoka zonna katugeze nti emotoka z'emisolo. Wano kye tulaba nti ogaana okusasula omusolo, emotoka yo bagikwata ne bagamba nti yalemera ku ki? Gundi kwa ebagikwata ebintu byange bikyaliyo ku musolo. Era bw'otajja bino nange era bakitako auctioninga nga bo bajjamu omusolo gwabwe. Okitegeera? So nze kyenebuuza muli okuyita omuntu ng'already ekintu kyeyayisaawo akiyina nga nekiyina value esinga sente zoyagala asasule. Okitegeera? Because ye kati atunulanga agamba atyeyekaawo omukyalo oyo simanyi akyayiwiru eyamuwa emmotoka. Omukyala yo yandoza emotoka yagireeta yi n'agireeta muno nga ye. Okitegeera? Oli namugamba bwona. Yagivuga n'agireeta. Ndoza maybe bona agituusa nonzo ogimpe ngikwasaganyeemu. He thought he would go away with it as Chameleone or maybe he thought being in a number ey'omukyala omulala ng'oli yawalidde emmotoka ye maybe abadde agirina wano would be like driving another person's car. Okay. My thinking. Aba Babylon ne babigwamu. So maybe Bageto youths okay, you are driving. But Chameleone aina amake where you know like he. Yes. Aina amaka. You know he has a lot of properties as we know. Should paying taxes for a car be a problem by Chameleone? Really? Jose Chameleone paying taxes for a car? Yeah, Messi bamukwatira emisolo. Not that. Babazanya date. It's not that. These are the stories behind those people that you don't know. They accept them, Bob and Uni, and then later on, when they tell them to do some things, they go back onto their companies on single nene. Single zigazawich. Misoro. Because rich men or people who access money, when you get money like this, you feel like wofuna lero mutwalo gumu Henry. Togamba nti kantole ko 10 wataga dutola ko ogamba senga mfune meka. So omukyena afuna opportunity okuyisaawo emmotoka yenze kyenazuula abantu bonna abafuna opportunity nagamba nti omusolo bakati bagaba omusolo gwa $1,137,000 $1,137,000 bwezijjako mu Uganda eno oba wejjeko sente ki nyingi nnyo ate si yasoosa okuyisaayo emmotoka bagamba simanyi bya misolo biki. So ze kyensuubira nti omusolo wa as much as people keep on telling people musasula omusolo tewali agala kusasula musolo gwa mpaka era singa bazagulo omusolo gwotugoba emisinde. Ogwo omusolo gwali gwakabi banna. Kuba kati kojjawo yagenda nga mukyoyo gati akomyewo nalukolongo bakoze eki batayiza omusolo. Naye gwayo ate kati gusukkako ku ekyo nti oyigiza emmotoka babagala papula yingidde eti ekoze eti ayitidde makubo matuufu and all that. So omusolo ze omuntu agubypassinga si kyekintu ekituufu ekyokukola. Naye nze kyensudde abantu bonna abafuna chance ne bafuna webayitira agamba hockey. Emotoka banagituwa emotoka katugenda kola emotoka singa tetubadde mu politics oloze emotoka yaffe bandigisonzeemu olugalo. Sebo we mwali mulina ekivulu kya Valuvalu mu 2014 yali politics nga batwala escalade. Chameleone bane bawa mulabi azemu n'akaaba ku makya nayo omwana bawa akaabye wala kigonyako nanga gwenyako Chameleone ero genda takamwagaddeeko kitoka kyokka. When you're talking in cameras, no, the boy is pissed. Timo, the boy is pissed. I don't care if he's high or what. He's pissed. Kati atamira mwenge. Kati bwengamba nti obusungu bwa mwenge. Bawa bamanyi oyo mwana no tayogera. Anti buli bwagira agamba mpayo ku mwenge. Chengamba jo mwenge mu face, it doesn't show a good picture. Because it is like somebody coming on a press conference. Wanga abamana mawulire bonna baliwo ate owemula ate it. If me I want to use it against you, I would say you are under influence of booze. Of what? Of booze. Boozing. Like because abantu bakwate balina ba smart people. Me you do an interview about me like all that. Right. Nga bosaba bia. Bosaba mwengambo yo mutamivu. Gwe. Oshegera. So it doesn't make any sense. Omwenga guje mu face ye. In other news.
ate njagala mpulire by'onaayogera kati nze gantuuzeeko agachi muli emiyembe mutekako omunnyo muli ettaka awo mwerondalonda obuzibu bwamme tebukimanyi tulina bannasscience to living with a doctor. Eating a mango is really so like it is community bakita batya circumcision no ekyokubeera nti what is it kyogere mu Luganda omuyembe okugulya like kyabo nutritious okulya omuyembe the problem oba na Uganda mwogera nnyo omuntu ali healthy okulya ekintu ekiri bulijjo nga atajirya abakazi bonna abali emiyembe bonna abali emiyembe the sources that the sources saying is pregnant start eating healthy. It is eating mangoes bakigamba nnyo okulya omuyembe kugira okujjako ngolabye olubuto nga lutumbise. I was watching her video nabadde ndaba video to which and let me give you evidence nabadde ndaba video ye ng'ali ne gundi ono doctor and you watched that video it was on yawumula mulaba akola kabera mu video tajakola ebyokubeera omusawo yabivaamu business yaggalawo. Yes. Before I ask you my next question, the video I'm trying to show you the video a hyena one, you know, mulabe one, the bones have have you ever been with a pregnant woman? Pregnant women. Have you ever slept with a pregnant woman? What are you saying? Have you ever been around a pregnant woman? Why did you bring in sleeping with pregnant women? And I'm telling you, it is more than that. When you sleep, you can wake up and see the person there. But you can kubulireko. She's glowing. This glow. Ogambe ageze wanu kati ekitegeeza. Ogambe obugumba buvudde. You didn't notice the changes when she was pregnant. Some people look pregnant when they are not pregnant. Some people are healthy. Oshegedde. Omuntu okulya emiyembe gimwongereko vitamin C, D, K, J. Stop just saying words. What do you need vitamin E? Yes. Lero nakuza omwezi 8. Ogw'omusanvu sibikugambye. Eja backdating olubuto olubanga mweru. Sagala lutandika kakati. Tetugenda susaawo emyezi emirala 4. Nga leero navaayo. Nena mingi 3. Mark my words. Mwebani? Tetugenda susaawo myezi emirala 4. Naye kugamba nnyo kana kagamba nti ani yagamba nti okulina n'ennyanja kuliira. Who told you that Hamza is eligible to kuzaala in Lema? So you mean Hamza doesn't kuzaala? He can be there and they don't even contract and contrast bakita batya compatible. Ayinza okubeerawo nga musajja banoonya nalubuto tebalulaba bwe muli amugera Lema ageze Lema alina ssente zateeka okugejja. From inside don't see the stomach, don't just say. Ebyo nga tubivuddeko nno nnyina kye nnabadde njagala okubuuza. Who was orders in that house? Ovuchi. Hamza. Because it's a free world. Whatever the case. Come here, darling. Yes. Whatever the case. Because Hamza is shy, maybe Rema can say, come here, darling, and we bring the camera. So what is wrong with coming here, darling? No, interview chokabayizo kuba bamugamba nti tutomalagala sana buli wosanze it's okay. But ekyokubeera nga omukazi wakuse come here, darling, it is sexy when a woman says come here, darling. I have no words for you. Manager wale mayani? Kayemba. Tufiira bwero omuntu ayinza n'okukuba ettafaali ku mutwe. Olwanyidde omugaati naye tokufuna. Nga wadde ne ka milk tokalabanga. Katugende ku Fefe Busimbu. Leila Namutebi accuses Fefe Busimbu yamukuba Tumbuto. I first saw that story the other time. Ekituufu kiri kyotaddeko Tumbuto ekituufu olubuto yalimukuba. What we are going to Waliyo. No. Fefe Busimbu waliyo nga alimukuba. What we are going to accuse that girl of keeping quiet. No. Is aborting our baby. Wanji? Because there is no point at a time when we told her to abort our baby. First wait. It is actually nemu mateka ga government mukkiriza nti okujjamu olubuto. Mukkiriza. Yes to amfundisa olubuto. Ne Arafati mwena team FBM. What is our pregnancy? What is it? Mwafundisa olwala omwana. What is the pregnancy? We are going to take her to prison. Yes. We are taking that girl to prison. Mwamfundisa olubuto. Nafuna olubuto. Yes. So nagenda n'alujjamu. Atya anamulagirira. Mwali temuwa buyambi. Omusawo yene yamukolako
buli kimwe ekyagenda maaso omuwala byayogera bigenda musibya aborting is first of all not good. Aborting is not anywhere allowed in the country. Aborting byayogera simanyi nalujjamu ku myezi 5 that is killing a baby. After 5 months after being neglected. Neglection does not mean you abort. If I don't talk to you, doesn't mean you abort the pregnancy. The baby is innocent. Did she file a police case? But neglecting yagenda ke mu kitongole nagamba nti no financial aid, no anything from Did you hear the conversation of that girl? She couldn't sustain musanga n'omuwala mu nyumba lahira. Nangamba nti mulimu omuwala mu nyumba tugenda kuyingira. After saying that omuwala kigenda kuyingira mbunengenda ne mwesonyiwa ne simu nenzijjako. Ne kambuze ng'omusi. Why are these girls coming out now? You can be like a big bambe abalimbye ekikyo abalimbye naye nze kyengamba. They recently came out the way the girl was speaking. She didn't make even an effort. She just said Fefe wasn't calling me. She said he wasn't calling me. Timo, what came bigere by'omuwala? Kyengamba you are pregnant. Yes, mulope ku police. You have no financial aid. Tosobola kweberera, and she looks like a student. Kalika student oba. Enule yani. Fefe busi yasemuka we yali abeera. Fefe busi. Akyali wani mulodi waggulu. Yes. Ekirala. Abawala bonna bebaganya okulabirira. Uno omuntu atalina access ku internet. Agenda n'ateekayo nti gundi yagize. Omuwala Biniganta yagamba nti ava mu kyalo. N'amugira. Kati gwe ky'oba oyagala okuŋŋamba nti wagenda otandika okukolawo decision ezo. Omuwala oli yakubidde omuwala esimu n'ambuuza nti oba oli luutu lwaffe tukuyambe. Okyegera. Omuwala agamba manyi abantu bonna abali around. Waliwo omugugayi simanyi essakazo, simanyi effufu, simanyi bwe yabadde ayogera naye wa Fefe Busi. Simanyi ng'ayogera naye ng'amunyumiza nti Fefe tanfaako. Ekyo kyonna kiraga nti you have even people that can access the person. Okyegera. So okuvaayo no accusing omuntu. What is she accusing Fefe of now? Of impregnating her, of seeing her private property. Where did she go to report? That's what? That she is not caring for me. Why reasoning like that? Hey, sebo anti kankuli omuntu alina omusango bateeka omulopa Henry. Kati gobogena no just no kola decision ey'okujja mu lubuto bwofa nzaago oleetera obuzibu si ekyo. It is bad to abort when you even don't know consent omanyi omuntu okujja mu lubuto ebbaluwa gy'asayiningako ekiberako. Ye nannyini lubuto. You sign with the doctors ne papers. Oshegera kati oba ozitidde gwe n'ogenda n'owayiriza omulenzi nti nno yija kuleetedde okujjamu olubuto ng'abadde takimanyiiko. Oshegera because you said mbu nakyusa n'essimu yange. She changed actually the line that Fefe cannot access what? Cannot access her. Oshegera. So where was the access? What is Fefe saying in this entire process? The management is saying quagmire. It is true. It is true the girl was there. But all that thing of saying, because the girl also said, Fefe was so pleased nagamba baby tugenda kuzaala omwana. That statement was made by the girl. If somebody makes such a statement, meaning oli yali ready okukola ki okutwala omwana. Ye nyine yabyogedde ku Facebook gundi ye jagamba Jisimaye ba hackies nti I am ready ngamugamba baby tugenda kuzaala omwana. So if she said that, but she said the truth is you cannot be serious. You cannot be serious.